Tyabesunga lwendigwa kale nno mwesunga ekiribeerawo. Tomanyi abo Katonda byagera. Bw'atyo ne Wampisi bwe yaloota ekirooto n'akyesibako. Yaloota Wampologoma akuuseemu amannyo n'agalondawo. Kyova olaba aweerira tewabula Mpisi egawenja bwiso. So nga Wampologoma ne bwali bazaayo agenda n'agage. Nange mbalayirira nti okuggyako mpozzi lwe ndiwummula. Ngenda kufuba nnyo kubaalaga enjawulo ey'ebinvaamu. Okiwulidde ekintu ekyo Yekolera Itongwa ge mannya gange musibye mutya bamusize mutya baganda bange ne bannyinaze okusinziira ku budde. Naye si mwe muli mu kulabira vidiyo eno alhamdulillah naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatuluze mu ngeri ekyasinze okubeera ennungi. Teweerabira nakugamba nti ogwange gwakukunamya bampembo guwo gwakunnyambako kuntambulizaako bubaka bufuuke kabunamawanga. Fuuka omuzindaalo oguntambulizaako obubaka buno butuuke mu matu g'abo babadde batabuulidde kyentegeeza tambuza vidiyo. Baganda bange ne bannyinaze. Bw'obeera nga tolina nku zisobola kufumba butiko kujja, togezanga ne weekaniikirira nti bampe ebijanjaalo ebikalu byo ngenda kusobola okubijjiisa. Singa nkeera ne nkuwa akakadde kamu nga njagala onzaalizeemu amagoba ga mutwalo gumu bwe guti, singa okeera n'olemererwa ne balikuwa akawumbi ka ssente, togenda kusobola kazaazaamu yadde eggoba n'erimu. Lwaki njogedde ebigambo bino baganda bange ne bannyinaze? Waliwo omuvubuka alogootana, saayagala ntegeeza alogootana okubeera pulezidenti wa Uganda oba omukulembeze w'eggwanga. Saayagala njiddamu. Muhoozi tayagala kuba pulezidenti wa Uganda, wabula alogootana kubeera pulezidenti wa Uganda. Muhoozi Kayine Lugaba, katusooke tutunuulire obuvunaanyizibwa obutono bwe twakutikka nga kamanda Land Force. Performance yo yali etya? Awo tugenda okupimira tusinzira tugambe nti bw'aba yali wali yaperforminga bulungi, kitegeeza asobola okufuuka kamanda in chief owa armed forces. That's why natandise nkugamba singa nkuwa akakadde ne kakulema okuzaazaamu yadde eggoba n'erimu, naye bali kuwa akawumbi nakola still kagenda kukufaako. Kakati ng'okyali kamanda Land Force, performance yo ematiza tusobole okukwesigisa okubeera kamanda oba akulira amagye gonna, kamanda wa armed forces yonna nga Land Force yakulema. Oyo ng'akyali kamanda Land Force, bano be bannamagye abafa. Sigenda kugenda ku bannayuganda wadde nga nabo yali abavunaanyizibwako nga ye omukuumi w'ensalo ne bannayuganda n'ebyabwe, naye bo sigenda bagendamu. Naye kaŋŋende abali mu enforcement gye yali atwala, abaafuna obuzibu, abaafa, naye nga ne guno gujjwa alipoota tezifulumanga. Ekisooka yalemu okubakuuma. Mu kulema okubakuuma we batta asooka yalemu okuzuula asse. Mu kulema okuzuula asse oyasse yasigala ayinaayina n'agenda n'atta n'abaki n'abalala. Mubamu ku baafuna obuzibu ku mulembe gwe nga ye kamanda wa Land Force kwaliko General Katumba Wamala yakubwa amasasi emisana tukunga ensi yonna era basaawa nnya. Ne guno gujjwa alipoota tefulumanga, naye nga bakubya General Katumba Wamala amasasi, oye yali kamanda Land Force. Katugambe si gwe yagaba kuba wadde nga tukimanyi oyina omukono gw'amaanyi mu kwagala okutemula General Katumba Wamala. Actually yalina order yo kwagala okutemula General Katumba Wamala, naye katugambe tewakirimu nga gwe kamanda Land Force. Munnange wakola mulimu ky'okulabanga tuskwata abatemu abakuba General Katumba Wamala amasasi, tukwata abatemu abatta dereva wa Katumba, tukwata abatemu abatta muwala wa Katumba. In case tewakirimu wazanya pati kinga gwe yali omukuumi wa General Katumba Wamala, kubanga ye gwe akuuma Land Force oba ye gwe akuuma ensalo ne bannayuganda abazeetoloddemu n'ebyabwe, naye eyanogolwa ku olwo yali omu mu mmwe. Haufa ne alipoota ey'okukuba kwa General Katumba Wamala. Okufa kwa Lokeki haufa, okufa kwa Kaweesi haufa, okufa kwa Kirumira haufa. Kakati omuntu eyalemererwa okukola obulungi emirimu gye nga kamanda Land Force, essaawa eno yayagala okubeera akulira amagye g'eggwanga gonna oba akulira armed forces zonna.
omuli abamagye omuli abapoliisi omuli ba LDU omuli bani bonna bamukwata mundu ne basikali yayagala okubakulira eyalemererwa okukulembera obulungi okuperforminga obulungi ku capacity entono Muhoozi Kayine Lugaba obutiko bwoba toyina nkuzisobola kubujjisa teweepampalikanga timulete ebijanjaalo ebikalu ngenda kusobola okubijjisa obuzibu oyo omuvubuka bw'alina Muhoozi Kayine Lugaba ayagala okukola obukodyo mu mupiira naye nga ate tannayiga mupiira so nga ate kyabuvunaanyizibwa omuntu olina kusooka kuyiga kusamba mupiira then bw'omala okuyiga okusamba omupiira n'olyoka oyiga obukodyo obw'omupiira kati ye Muhoozi ayagala kukola bukodyo mu mupiira gw'atannayiga omuntu anavuga emmotoka z'empaka asooka kuyiga mmotoka toyina kutandikira mu kureesinga olina kusooka kuyiga ki mmotoka kakati ne mwana mulenzi alina bingi by'atannayiga naye akulaga nti alogoota n'okubeera omukulembeze w'eggwanga Muhoozi Kayine Lugaba mwana ng'obulenzi tonnatuuka yadde ku kapasite esikira enju ya muzeeya musikaguta omugenzi amule mirembe ng'odda mu bigere bya kitaawo eyaddira kitaawe mu bigere ne mu kika ewammwe tebayinza kukwesigisa busika naye ssebo olaga nti ologootana okubeera omukulembeze w'eggwanga obuzibu waliwo bano be tuyita ba Sudia Miguel Dem be basinza okukuleetera obuzibu Sudia Miguel Dem osobola because balina kye bakubalamu ke kasente naye omuganda agamba nti akuwaliriza amalinnya bw'oneguka n'ogwa n'omenyeka ate mwana ttu yakutuuma kadduwa nnema aba bakusudiyo olwaleero nga bakulowoozesa nti osobola nti oba osaanidde be bagenda okukusekerera ng'ate bamaze okubba ng'ekintu kikulemeredde ng'ekintu kikutuddemu akuwaliriza amalinnya bw'oneguka yakutuuma kadduwa nnema so ekikuwaga tudde si busobozi bwo kuba naawe okimanyi nti tobulina yadde obukulembera enju ya kitaawo naye ekikuwaga bakiyita Sudia Miguel Dem ndi mwana wa gundi ensi eno tatambulira ku mwana wa gundi ddayo osome ebyafaayo byonna mu Bayibuli bw'obaamu obukkiriza obutono wadde ng'oli mutigumbuzi naye ddayo osomeko mu Bayibuli olabe abantu abaali ab'ensonga mu nsi muno baali baana baani kakati gwe weerimbise mu kubeera omwana wa gundi naawe olowooza nti osobola okubeera gundi naye ate olw'okuba oli mwana wa gundi oyo gundi gw'oyogerako ate ye teyali mwana wa gundi yeeyalula yekka era kyekyamuyamba okufuuka successful lwakuba ekiwoomereze kizaala enkenku wano twalina abasajja mu Uganda ab'ensonga nga balina good background nga balina families ez'amaanyi ze bavaamu naye mwana wattu Museveni from nowhere omwana wa Musikaguta eyali tamanyikiddwa najja n'atuula ng'aleseewa abaana ba gundi ng'abamezza ekigo kakati gwe ekikuwaga kyakubeera mwana wa gundi kyekikulowoosa nti naawe osobola okubeera gundi ensi eno tetambulira ku mwana wa gundi omuntu tatambulira ku maanyi ga kitaawe singa twali tutambulira ku mafuta g'abakitaffe singa Muhoozi oli wala singa oyagalwa nnyo singa oganja nnyo naye ensi eno etambulira ku busobozi bwo entegeera yo okumanyako so si ku background yo n'amaanyi aga kitaawo kaakati abakusudia Miguel Dem nga bagambe mulekeraawo baana ba kintu munantomeza kubanga Muhoozi n'abaana abo kye bali mu kukozesa bali mu kutega kibumba bakugamba nti olubuto oluvuddemu naawe okyakyanca nti mponya okumpisa emmanju nga nfudde era kasita nzaddeko kumbe bakuteze kibumba oyo si mwana si lubuto lwe luvuddemu bakuteze kibumba yensonga lwaki bakusombera abantu mu laris ez'enjawulo n'obalaba n'ogamba bannange kyawedde dda n'atera okufuuka pulezidenti wa Uganda naye ng'ekyo kibumba kye bakuteze si mbuto zikoze eki zivuddemu era bwe tuba tubala abalawa ne baffe mu Buganda still okyalina kuyisibwa mu maanyi kubanga tukubalanga atannazaala kubanga gwe buli olaba omuntu olowooza muwagizi wo naye ng'abantu abo abantu abo abazze ku mukolo ng'ogwo kati nga we wabadde ewa ekatuna booda kwabaddeko abayimbi ab'amaanyi abasasulirwa n'emitwalo 10 okulabwako mu bayimbi ababadde ab'amaanyi nalabye bawaseruga Catherine kusaasira akuba eŋŋoma alina abawagizi be
Nalabye Jose Chameleone eyakakola ggwanga mu gye n'afuna emitwalo gy'abantu egitakka wansi weena ng'ate basasudde. Imagine nga basasudde emitwalo ebiri okujja okumulaba oba mutwalidde ku bwereere. Boba muzire naye gwe Chameleone omumanyi. Chameleone omumanyi akola n'ebivvulu abantu ne basasulira okujja okumulaba omubatwalidde ku bwereere ng'omwotaddeko ennyongeza Catherine kusaasira bagaane kujja. Kuliko Baby Cool ne Baby Cool yabaddeyo big size Baby Cool bawazuwena. Baby Cool naye yabaddeyo. Baby Cool ayinza okuba omunafu naye mu byakira ebbanga. Wano owulirizaawo. Baby Cool ayinza okuba omunafu naye mu byakola ki? Mu byakira ebbanga. Sebo naye alina abantu abamukkiririzaamu mu bunafu bwe. Kwabaddeko muganda wange nnyo lwakuba yandisappointi nze Simba Manizo. Simba Manizo omumanyi gwe. Big Awards nominees. Omumanyi Simba Manizo ng'omutwalidde abantu ku bwereere. Kwabaddeko Spice Diana eyandyamu olukwe. N'abayimbi abalala bangi besobola kumenya kutta lunaku lulamba kubanga babadde bangi nnyo. Kakati abayimbi abo bonna babaddeyo buli omu asobola okustaginga show ku cricket oval n'afuna abantu abatakka wansi wa mitwalo ebiri oba wansi wa mutwalo gumu. N'abafuna ne bajja okumuwagira ng'ate basasudde. Imagine gwe obatwalidde ku bwereere abantu bazze okubalaba. Bambi gwe n'olowooza nti bazze kulaba gwe. Era ne bano ne bakulimbalimba ti abantu bazze mu bungi. Kye nagambye nti baba bakuteze Ekibumba gwe n'oluyita Olubuto Oluvuddemu abo si bantu bo. Abo bawagizi b'abayimbi bali. Nkiddamu abo si bantu bo. Abo bawagizi b'abayimbi bali. Ate gwe kuba akafaananyi nga muli ku show ng'eyo abantu obaleetedde abayimbi. Abantu ku bwavu no mwe mutukuumidde n'obagamba nti buli anajja ngenda mumuwaayo ekyebiri. Aboda n'obawaayo ku mafuta fuulu tanka n'akasente n'obawa ne ku bisiimuula. Abantu abasinga tulina bisiimuula mu nnyumba tubale tukyeyambisa ku ssaati za Museveni n'eza Muhoozi n'obawa n'ebisiimuula. Abantu abo bajja kujja nakye tuyita okukuula. Babeera bazze kukola ki? Kukuula. Abo si bantu bo. Abo bazze lw'akasente nakulaba abayimbi baabwe babadde nga basasulira ebbanga okumala emyaka almost 2 nga lunaku olwaleero babeereetedde ku bwereere. Kati gwe ne bakulowoozesa nti abo bantu bo waliwo eyangubidde akasimu eggulu. Yekolera tutandise obbamegga. Muhoozi w'engoye ku kyalo omulaba konze Muhoozi ki? Ono yasimba shibe vivi konze wo akoze atya nampeereza ekifaananyi. Ne mugamba olumbe lw'omugagga ne bwaba mulogo temubulaamu bali. Olumbe lw'omugagga ne bwaba mulogo babali babeerangamu ekyo kkiriza obagaana. So mwami Muhoozi Kaine Lugaba abo abantu abazze tebabadde babo. Badde bazze kulaba bayimbi. Njagala ojjukire ku His Excellency Bobi Wine. Omanyi Muhoozi alina entegeera ennafu. Ayagala kufuuka opposite ya Bobi Wine. Nti woyogerera Bobi Wine wabadde Museveni oteekewo Muhoozi ekitagenda kusoboka sweet. Tewaliwo comparison wakati wa Kamyu n'empologoma eyo tebanga nayo. Eyo tebanga nayo. Kakati tosobola kufuuka opposite ya Bobi Wine. Awo twakubuuka. Awo twabuukawo. Okujjako ng'ozzeeyo ku drawing board n'ozimbanga Bobi Wine bwe yatandika n'oddamu n'akoobuntu n'oyiga okukwana abantu bw'oyagala tutandikira eri mubiri. So ne waffe nno mu Buganda Muhoozi omwana bw'agezaako okutambula nga tayavudde tumusiba ebikolokomba nti buli mutendera olina okugutuukako okutuuka waggulu gw'oyagadde tutandikira waggulu. Kitaawo Museveni eritabani lisibe ebikolokomba. Nyanzi chairman Nyanzi yekka mwamutya mukunga ne mumutya kati nga ojja weekaniikirya nti mumpe Kyagulanyi oyagala kwabika mmeme
oyagala kufannyira bo nga tozadde oyagala kuleka baana bo nga bato nyanzi obunyanzi kyeyamaanyi nyanzi mwamutya essaawa eno omuvubuka weekaniikirira nti nze njagala Bobi Wine ku ddiiru ki nga nyanzi obunyanzi yakulemerera essaawa eno weepika nti oyagala Bobi Wine oyagala comparison wakatiwo edde wakatiwo ne Bobi Wine nga Bobi Wine mumutadde ku njekere nga gw'otambula wekka Muhoozi bw'oba oyagala okumanya ebipimo byo ebituufu kkiriza n'ejjinja lye liri balansinge wabula gw'otalaaga bw'ogulirira banyanzi obunyanzi n'obwanyanzi bwabwe bo balemesezza okutambula ate ogamba nti nze nsobola Kyagulanyi nze nina okubeera opposite ya Kyagulanyi bw'oba oyagala okubeera opposite ya Kyagulanyi walina okubaawo olulwano luli free and fair. Michael Tyson tasobola kubeera opposite ya Muhammad Ali naye nga babeera mu ring Muhammad Ali ye bajja bamusibye enjegere nga Michael Tyson yakuba kiwedde tasobola kubeera opposite ye wabula yasobola okwekkakkanya mu mutima naga ndi opposite ye naye nga abantu basobola okulaba nti owewukira mulaatiri Muhoozi owewukira mulaatiri Mmaka ga kitaawo tosobola sikirayo ojja osikira entebe esinga amaanyi mu ggwanga ye nga ani akwesize Muhoozi kyekibuuzo nga ani akwesize ffe Muhoozi twayagala taata w'oyo kuba yali munaku munnaffe amanyi muwogo bwatuga okutali nva amanyi bicaayi bwe bituga okutali sukaali bwe bitawooma amanyi kyekitegeeza okubeera n'abaana mu nnyumba nga temuli sukaali amanyi kyekitegeeza okugenda ku ssomero ng'oli mu bigere ate ng'era otambuza bigere olaba ye tatujjukidde atwerabidde gwe kideede akulidde mu State House abadde nga n'obukuumi atambulidde nga mu mamotoka okugenda ku ssomero gwe tukusuubira okutujjukira gwe abadde ali ebittafuttafu gwe abadde ali bbulubandi nga musiiba ku bittafuttafu lwakuba gwe ebittafuttafu tebyakuleetera magezi byakuleetera kutafujjana gw'otujjukire nze Yekolera Itongwa mu nninde enkya